Oluvannyuma lwa Susan Makula okuba nti nate yazaalidde Pastor Aloysius Bugingo omwana, Pastor Aloysius Bugingo atandise okusosola mu baana. Abaana ba Teddy Bugingo kati tabalabawo. Avuddeyo n'alyoka agamba nti omwana Grace Bugingo eyazaaliddwa mbu ate kati mulalamu. Mbu mulalamu, mwana muto naye yalabiddewo dda nti mulalamu. Agambye nti wanjawulo ku baana be abalala. Katubere nga tukuwa akatambi kano. Bassebo ne bannyabo sigamba nisizaalangako. Nina abaana naye ono omwana mulalamu. Wandikubiddemu Mukama engalo ez'amaanyi. Zikubire waggulu n'akalulu mu linnya lya Yesu. Subscribinga, likinga, lekawo bakabwawo mu comment section. Byalinga ebyokusaaga naye munnange Benita Bambi yakomyewo mu ggwanga lyattu Uganda. Yoyo gwoli mu kuba nti nate olaba yayaniriziddwa kisa kya Mukama kw'ossa n'abafamire y'abamu ate era n'aba NRM abalala. Kisa kya Mukama wadde ng'olaba Benita ali mu kutya, naye kisa kya Mukama yavuddeyo n'alyoka amugamba nti obulamu bwe tebugenda kubonaabona. Kale katubeere nga nabyo tubikuwa. NRM is NRM. NRM is? NRM. Walagate chonchiria bannaye nayo ina sente. NRM is NRM. Owagire NRM. Ize ku NRM. Waliwo mbuuza mu mbuuze oli kyawagira neŋŋaana. Neera we NRM mwamugobedde ku NRM. Yes. Era we NRM ate wa nuupu. Ayi munebe nuupu basobola okugamba muntu waffe. Tebasobola. Tukantu balondeka mwatubura. Lusi jango beremu. Usoke. Gendo sasule, tondrena kasi. Gendo sasule, ntwala mgangu mitantano. Gendo slow papa. Aaron, you can pay. Restriction why? Submit. Abanopera muguliridde eveeko mulingamba binagembwa. Kasanvu. 7,000 people. Almost 7,000. Mbwatidde tewali kyatidde. Tewali kyatidde. Mbwatidde ki? Mukakane. Mbwatidde ki? Ogamba muwe NRM. Munanye mulingamba bina. How can you be scared when State House has come for you? Mukakane. Mukakane. Restriction barabye mu. Marabye mungenda baye twinende ziri mu watu. Minister Justin Namere simanyi oba aliddamu okuba nti n'ayamba kubanga kati ne bayambye nabo tebasiimye. Mukyala wa Biswa Kawuna avuddeyo n'abeera ng'ate y'omu ku abo abalwanyisa Minister Justin Namere. Ono agamba nti minisita yamugisa ku mulimu gwe yali akola n'alyoka abeera nti n'ate amuwa $35,000. Bibino mbu munnange minisita takyakwata na ssimu ze mbwe ennamba gye yamuwa tekyayitamu ate waakubira Calvin Kayanja mbu naye munnange tamuddamu. Katubikuwe. Olali wakuyita nga akugaana okuddamu okukola. Yampa ssente n'angamba siddamu kukola ndabirira omwana. Okitegera ng'ebbanga werigweko ng'ebbanga twalibalanga ennaku z'omwezi lumu nzireyo ajja kumpita ye. Naye kati tampita ng'ate nga ne ku mulimu bangoba. Kati bakuwa ssente mmeka ezakugisa ku mulimu? Bampa $35,000 gye bampa. Wajaki. Kati nawe ate Kabata oli kuseka. Nayo Kabata nawe oli kuseka busesi. Ati bakuwe $35,000 oli nakugamba lekayo kukola. Yes, kwa yangamba tuddamu kukola naku z'omwezi nga lumu ogenda kukola ki ogenda. Yes, twaziba nti lunaku ogakozesa ssente bweziti okumala ebbanga lya bweziti. Ennaku lw'omwezi nga lumu ogenda kukomawo kwe capital otandika okukola. Oba okitegeera Kati kale okumanya naawe
bakuwa emitwalo 35 nze nakuyitanga wano nga nina sente z'esukka miliyoni 2 n'ogaana okujja naye no kati kabaata kansooke nkubuulire tubeerako n'abatuwabya otega kubanga biri ebiseera byali twali twesikaŋŋana omuguwa nga baga bagenda kukuvumirayo togendayo bagenda kukuvumirayo konziwa nkaŋŋumira eno na byakwevuma nti ogenda kweswaza jjukanza omusajja naye saagala kubeera nga nwanagana omusajja buli kaseera twalinga tuyomba naye nga buli kaseera mubeera mu kuyomba ate nga nze sibyagala kati bakuwa emitwalo 35 buli lunaku walina kukozesa sente mmeka kati buli lunaku naye nyina okukozesa omutwalo gumu n'ekitundu jjukira ku twali tubaze nga tekuliko pampa tekuliko bintu bya mwana just nga mmere yokka ye twali tubazemu nga gumu kitundu kati ku nshuwalensi bangamba kuliko pampa kuliko obuugi bangamba ebintu bingi ku nshuwalensi naye buli wenjitwala bangamba tebiriiko ye kati yo inshuwalensi ekola ekola mu ddwaliro kale olina obuzibu bwa pampa n'obuzibu bw'obuugi wanji wamma tulina obuzibu bwa pampa na buzibu bwa buugi n'ennyumba kabata n'ennyumba n'omulimu siina mulimu sikyakola ositegeera kati kyekyatuukawo wali nga ebbanga Nammerere yakuwadde sente ziweddewo olina okuddayo gyali akufunira omulimu kyekyatuukawo anti nyina enamba gye bampa gye mpeera nkubako naye wenjikubako efuuka bize oba eri mu blacklist simanyi luli wabakubiranga nga kuki ate kayanja lwenjikubako ebeera blacklist ndowooza ebeera bize ate kayanja ate kayanja ya Calvin namukubirako nangamba bakuwa enamba gy'obeera okubako gy'oba okubako kitegeeza bakuwa ekinamba nga balinga abakwejjako simanyi luli enamba wagikubangako ng'eyitamu kati watuuka ekiseera nga obakubira essimu teyitamu kati ani gwakubiranga oyo mu kusooka saategeera namukubirako emirundi 2 yali mukazi namukubirako emirundi 2 kati ennyumba gye wali osulamu Nammerere yali yagikupangisiriza anti ziro sente wano zibali okukomentinga nti bakuwa sente z'ennyumba zaali mmeka zaali miliyoni 2 zo miliyoni 2 baazikuwa mu cash baaze nga bambi n'ofuna ennyumba ya mmeka yabiri bakuwa miliyoni 2 n'ofuna ennyumba ya mitwalo 2 n'osasula emyezi emeka emyezi 3 n'osigaza kamwana balansi yasigalawo ku nnyumba n'omukozesa bye wamukozesa ng'omuwala
nakwatako emitwalo 8 okugenda okuyiga okustrowinga okugira wigi makeup ebyo ebintu by'omu mutwe ye. Nakwatako emitwalo 8 era byongira n'engendayo. Wali otandiseka bizinesi ko? Nedda egyo emitwalo 8 just kugenda kuyiga kustrowinga okutekako wigi okuba makeup okukola obusigo obuli permanent okutekako obukowekowe oba okitegeera ye. Ewa President wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu si birungi. Fred Lumbuye wuuno avuddeyo n'abeera ng'ate amulabula. N'amawulire genjagala osooka owulire era ogafune bulungi nnyo. Nyandi Yosaferi Tebabulwa tatudde olw'okuba nti ali mu nnaku ze zisembayo nga yeeralikira nti singa osigalawo ojja fuukira abantu be Kagumba Wemboge. Nyandi Yosaferi asindise era amanyi abantu awo mwe bali abasukka mu 20 ng'abantu bano balina emmimbiri, abantu bano balina kanyokawulire, abantu bano nga bakunoonya mu ngeri yonna okuwa obutwa. Nsaba weegendereze gy'onywa gy'otambulira baali b'ososietinga nabo. Mbadde nkusaba era engalo lekerawo zigaba, haaga lekerawo zigaba. Ekintu mukyalawo kyatafumbya kyoddewo tukiroledde, ekintu ekyo kinadde ngozemu omunukale. Baasindisa abantu bangi nnyo abaliko ground eyo. Mulimu abamanyikiddwa nga bamanya, mulimu abatamanyikiddwa nga bamanya, mulimu abeefuula tebakumanyi, mulimu n'abanajja obuzzi ng'akulabe ng'akusanyukidde ng'omukulembeze naye ng'ekigendererwa kye kyakumaliriza. Abo bangi nnyo. So obukulembeze wonna woli nkusaba weegendereze nnyo. Ensimbi zo zaateereddwamu bakwagala oli mufu by all means ng'oli mu ggwanga eryo eri America. Bo batambudde bali bangi basukka mu 10. Honorable Lutamaguzi Semakula PK kwosa ne Honorable Namuga si birungi eno mbu ssaawa yonna. Essaawa yonna ebyabwe si birungi. Lumbuye wuuno aleese bwino ku nsonga zino. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bamuguddemu. Aba Nuupu tebasaaga.
generation eno ndalamu ndalamu kaakati no gwe baleese okuba nti naate awa obujulizi era eyalumiriza Dr. Akiza Besigye ku misango egimuvunaanwa munnange bamuguddemu era nga bagamba nti ono era yaliko mu ggwanga lyattu Uganda era ng'alina omusango ogumu era ng'alina ne gwalumiriza okitegeera mbu yakyusizza bukyusa mannya biibino.
Eby'omukyala Judith eyafiiridde mu ddwaliro lya People's Hospital wali eri eggayaaza ng'agenze okuzaala tebinnaggwa. Bakyagenda mu maaso n'okuba nti n'ate bakomerera abasawo ku ddwaliro eryo. Abantu ab'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okuba nti n'ate boogera ku nsonga ya Benita okuba nti nno yakomyewo. Nabyo katubikuwe.
Bweteta mudobadde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okulekawo bakabwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.